bukyanga beesimbyewo batandika kunoonya buwagizi mu ggwanga. Tuzze tukulaga nga bakuba enkuŋŋaana ez'abantu abangi abasukka mu 200 wakati mu kunyoomoola ebiragiro ebyabaweebwa minisitule y'ebyobulamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Bano wankubadde poliisi badde ebalabula okugondera ebiragiro ebyassibwawo obutasaasaanya obulwadde bwa COVID-19. Amatu babadde bapakiramu nvumbo. Yongera okulaba bannakandidate abagenda mu maaso n'okukunga abantu n'okutambula nga bakozesa oluseregende lw'amamotoka. Leero poliisi erangiridde nga bwefulumiza ebiragiro ebikakali eri abaduumizi baayo okukwata abeesimbewo n'abawagizi baabwe abatagoberera biragiro bino. Omuduumizi wa poliisi Martin Ochola mu kiwandiiko kyafulumiza ng'ayita mu bakulu ba poliisi Edward Ochomo n'omwogezi wa poliisi Fred Enanga bagamba nti bamaze okulagira buli muduumizi wa poliisi waali okubissa mu nkola. Tuvuddeyo n'amaanyi amapya ge tugenda okwongeramu abasikiriza abantu okweyiwa mu makubo nga mwe muli ne bakandidate ku levo zonna abajja okukwatibwa basobole okuvunaanibwa. The IGP has said there are going to be tougher measures. We are going to have these people arrested and these teams are going to collect evidence as they are arresting them. N'akatayi kabadde tekannasala nga bano balangiridde okukwata abatagoberera biragiro. Amawulire ne gatandika okuyitingana nti Robert Kyagulanyi avuganya ku kada ya Nuupu akwatiddwa. Because I'm not in the ground, I don't know what exactly, but the truth is that he has been arrested and you will be informed. Nakulweggulo n'avuganya ku kada ya FDC yakwatiddwa era poliisi egamba ntono yabadde anyooma ebiragiro ebyamuweereddwa obutakuba lukuŋŋaana mu kifo kye kimu ne Pulezidenti Yoweri Museveni. But he refused. You all saw. This is the defiance they have been talking about and they go ahead and implement the defiance. Newankubadde baaweebwa abakuumi ababakuuma, poliisi egamba nti abakuumi balina okugoberera ebiragiro bya poliisi. Kabya kiba nti ebyesimbyewo byakola bimenya amateeka. Enkuuma eya presidential candidate emmotoka ye erina okutambula ng'eri yokka. Nene emmotoka eddirira ey'abasirikale erina okulaba nga erina space nti wabeerawo obulabe bwonna obujja bafuna engeri gye bataasamu presidential candidate oyo. Kyokka poliisi erabudde basajja baayo okubeera abeegendereza nga bassa ebiragiro ebyaweebwa mu nkola. We are saying our officers, if they are involved in any criminal activity, they will be held personally and vicariously liable. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.